bakyusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Bufaransa ne Rwanda balina ebyafaayo ebikaawa oluvannyuma lw'ekitta bantu e Rwanda ekigambibwa nti Bufaransa yeevunaanyizibwa. Abatuuse emitwalo 8 n'okusoba battibwa. President Mitterrand yali mukwano gwa President Habyarimana y'ensonga lwaki Bufaransa yali evunaanyizibwa mu kuyamba eggye lya Interahamwe Militia. Naye Francois Hollande bwe yafuuka omukulembeze wa Bufaransa yagamba Abanyarwanda nti yali wakwetegereza zino ensonga mbulambulukufu okumanyira ddala ki ekyaleeta ono Kazaalabulwa. Mu Rwanda Olufalansa terukyakozesebwa ng'olulimi lw'eggwanga. Mu 2007 batandika okukozesa Olungereza. Katulinde tulabe oba ebiwandiiko binaavaamu amazima n'obwenkanya n'okukakkanya obutategeeragana bulungi wakati wa Paris ne Kigali okubanga ettaala emuliisa mu byafaayo ewamu n'emirimu gy'abannamagye abaakoleranga mu Rwanda mu kimpukumpuku ewamu n'abo abaasaasaanyanga ebyokulwanyisa mu kimpukumpuku newankubadde UN yali yawera okukukusa n'okuguza Rwanda ebyokulwanyisa. Bufalansa yali etikka ebyokulwanyisa ku mayanja. Hollande agamba kino kyandibayamba mu nkolagana bakakensa bo bagamba kino kyandiyamba amawanga gano okutabagana. Katusabe wabeewo enkyukakyuka ennungi wakati wagana amawanga abiri. Ensonga y'okulonda ekutte wansi ne waggulu mu Uganda. Omusasi waffe Blessed Sun kaga tutuuseeko. Miaka bunga lwa biche lwa Rio muwa Uganda Rebecca Achiel muyero ngato bitelu lobogi yonge miaka bich Uganda yer lutela miro president mubi lubuk tamgi mutelo yer peyot enoni ye mite gine mapiro tek yero uberu padano weng mi Uganda kanyingi peti registration book baby yeru yera idwe mangwe nindie piera dek miro icheri nen nyingi kati registration book kai cho nyingi mafori miri chiri nen ki nyingi ti register di book kai tiye mwaka para bo kai miru loboni miri yela tela mubi telo loboni. And Blessed Sun mami report pa news beat webale nnyo Blessed Sun ogatutuusaako. Abali b'enguzi baakukifuuwa nga bakizza munda. Omusasi waffe Saino MC kaakatutuuseeko. Bumukeredde bwe yaliko Katikkiro Ehudoma agambibwa okulya enguzi gy'ajja ku Medicare yali omusuubuzi gye muvuddeko bwe yali akyali mu ofiisi ogw'okulya enguzi musajja mukulu gwavunaanwa yasaliddwa emyaka 6 mu mbuzi ekogga era takyakirizibwa kwenyigira mu byabufuzi okumalira ddala akabanga akanene ddala. Omu ku bali abayambi be yawaayo obutambi obwali bumwoleka ng'ali mu kikolwa ky'obuli bw'enguzi. Omulamuzi yagambye ku okubadde okusalawo kwe era olutawo lw'okulwanyisa enguzi lunyenyetedde lutera okuba oluzibu ddala naye oluvannyuma lw'akaseera amazima gazuuka era bwe twogerera omwami Ehudoma wakusindikibwa mu mbuzi ekogga wabula n'akasimbi akatono kasita kabanga kanguzi kasobola okwonoona ebyafaayo byo. Oma yakola nnyo okuleeta emirembe ne Palestine era embeera mu Middle East n'etebenkerako naye Benjamin Netanyahu bwe yawangula okulonda eyo yali enkomerero y'okuteesaganya ku nsonga y'emirembe. Nsigadde nze Saino MC nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Saino MC ogatutuusaako. Enkulaakulana ereetebwa abo abamu be batetwala ng'ab'omugaso ennyo ng'abakulembeze ewamu n'abo abazimbi b'amakanisa. Mu by'obusuubuzi oba olina okuba omujagujagu nga tokkiriza bukodyo bwo okukaddiwakaddiwa ewamu n'obutaggwaamu ssuubi. Ogwo gwe mulama gw'ekitongole ekimanyiddwa nga Unreasonable East Africa. Ekitongole ekiyamba be bayise ba Early Stage Ventures era nga batandikira mu Sudan, Uganda, Kenya ne Tanzania. 12 be baakalondebwa okuva mu makampuni mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Bano baalondebwa olw'enkola yaabwe mu busuubuzi ewamu n'enkola z'obuntu ze boolesa mu kuyamba okulwanyisa obwavu ewamu n'okutumbula ensonga z'obutonde bw'ensi n'okuba nga basobola okweyimirizaawo mu bigambo by'ensimbi. Bano balondebwa olw'eno enkola ebasobozesa okutuuka ku buli muntu kinnoomu mu nkola ey'omulembe ewamu n'engeri gye bakozesaamu ono tekinologiya omupya ow'omulembe. Unreasonable defines the kind of companies that we look to work with. Those that look at the way the world is right now are not willing to settle for it and are willing to work against the scenarios that we have right now. The first thing we look at is the business model of the company in question and whether it is feasible, and then we look at how scalable it is to meaningfully benefit the lives of 1 million people each, and then lastly we look at the team and if it is the right kind of people to be growing that business. Abalondebwa bwakutwalibwa mu ssettendekero ey'omulembe ewamu n'okusomesebwa baakakensa okumala sabbiiti 5 bweddu. Mu luno olusoma baakusisinkana bamusigansimbi ewamu n'okuyambibwako abantu ba bulijjo.
twebaze abo abakuŋŋaanya namungi w'omuntu bulijjo ewamu n'abo abasiima ebikolebwa bulijjo. Omu ku bo ye Orondi omulunzi w'enjuki ayambye okuyigiriza abannayuganda engeri y'okulundamu enjuki. Abawadde eggaali mu nkola gy'ayise eya liizi ekibayambidde ddala okufuuka bannannyiniza okwejja mu bwavu. Katusabe bangi beeyongere okwenyigira mweno enkola okusobola okufunamu n'okusiimibwa ewamu n'ebirungi mu bungi ng'obugulu bw'eggongolo. Kati goberera ke kaseera ompe ku matuugo kubanga kirabika ng'ebyokulonda byo bisembedde. Buvunaanyizibwa bwo okumanya ebikwata ku kulonda weewandiise mu mpalala z'abalonzi eyo gy'olondera. Bino byakulangibwa mu bantu okutuusa nga 3 Apuli. Weetegeke obe na buli kyetaagisibwa okulaba ng'olonda. Osobole okuba omu ku balonzi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja. Banga afaayo kubanga olina okufaayo. Kebera omanye w'oyimiridde ku nsonga z'okulonda. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza. Goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Lubiwe. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.